Kato Lubwama ojja kuba ng'ogifuna bw'obanga wafunye control batukanyugire ku screen kakati. Yes, yoyo tumwebaze Godfrey ali mutundwe kyekiri eyo. Okay, neyanze ge Charles James Senkubuge na mwena abatulaba wali ku Soul TV sawa zino akituufu webukeredde olunaku olwaleero ng'eggwanga liguddemu ekiyongobero olw'amawulire ag'okufa kwa Honorable Kato Lubwama era nga wano wetwogerera tuli emutundwe mu maka gaabwe. Tutuukidde wano ng'abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo naddala bava mu sekita eya entertainment ne bannayuganda bonna bangi nga basuze wano era nga njagala kusooka nkulage ku kifaananyi ekiri wano ewaka ewa Kato Lubwama wennyini we tuli nti abantu ab'enjawulo naddala ava mu art entertainment sector yonna abasuze wano utuukidde wano ng'enteekateeka ez'okulaba nti abantu batuuka wano mu maka okubanga basaasirako abafamire awe bali era nga olabaawo abamu ku ba artists bali wano ku muliro era nga basuze wano okulaba nga at least bongera okugumya ab'eŋŋanda era nga n'enteekateeka zonna nga bwe mulaba azirwono kyetutegeddeko olunaku olwaleero kwe kuba nti Kato Lubwama engeri gy'abadde nti yaliko omubaka wa parliament ate ng'abadde mu Nakatemba bintu bingi ow'emikolo mingi gigenda okubanga gikolebwa ono agenda kubanga atwalibwako ku parliament y'eggwanga basobole okubanga bamulabako then agenda kubanga atwalibwako ku National Theatre basobole okubanga nabo bamukubako eriiso evvannyuma n'ebintu birala bingi enteekateeka zonna ezigenda okubanga zifuluma naye nga wano we tuli abantu ab'enjawulo ab'ebitiibwa bali mu maka gano okubanga bakola ku nteekateeka okulaba nga basobola okumukolera send off ennungi. Wano abantu abaliwo ndabyeko ku Papa Mesearch Ssemakula ndabyeko kwa promoters n'abantu abalala era nga mu kiseera kino njagala kubawaako ku Papa Mesearch Ssemakula asooke naye ategeeze ku ggwanga amawulire gano gatuuseko ku ssaawa mmeka nabiki byasobola okubanga atubulira okujjukirako ku Honorable Kato Lubwama omugenzi kati. Papa tuli live ku Soul TV ne media houses endala mbadde nsaba briefly osooke otegeezeko eggwanga lino amawulire gano gatuusewo ssaawa mmeka era n'enteekateeka ziri zitya. Omulongo Kato Lubwama avudde mu bulamu bw'ensi ku ssaawa nga 7 ez'ekiro. Nze wenfunidde essimu nga omu ku bavubuka ababeera naye akuba essimu n'ambikira. Abadde mulamu emisana wonna tabadde na buzibu talazeeko nti ayinaku ekikyamu ng'oggyeko bibadde bimulumaluma ng'omuntu naye ebyo tubadde twakimanyiira ng'era we know how to go about. Naye bwagize n'agamba muvubuka tudde eka n'atuula mu mmotoka kati badde banaatera okutuuka waka omuvubuka agenza okulaba omuntu anokoka akola ki aggwamu amaanyi nze omutunuulira nga avaamu ejjovu ne bagezaako naye ne bakyukira mu kkubo kati akalwaliro akabadde okumpi eklinika eri awo eya Stabwa bagiyita Stana Medical Center so ne batuukira awo bagenza okutuuka awo ng'olwedde amaze okufa. So kati naffe bwe tubadde bambikidde nenkubira benkubidde ne tusinkanawo maiti ne tugijjawo tugitutte emulago for postmortem then afuta nga kwe kudda wano tukola arrangements nga nakiri bwe kitambula. Kati programu nga yalaama kumuziika in 7 days so siwakuziika nkya tugenda kumalawo 7 days lukiiko olugenda kuteekateeka alina okusabirwako ebibaga tuba tukiriziddwa kye twagala alina ogendako mu parliament ekyalina okugendayo ekyo bamuteeka ateeka okugendayo tulina okugendako ku National Theatre nga ba artists kuba ye center yaffe n'ebirala tujja kuba tubibategeeza bigenda kukolebwa ddi era bitya naye kati for now tukyali wano waka kukola arrangements. Ebintu bya Kato Lubwama byeyogerera tetugenda namwogerera nnyo naye yeeyogerera ng'omuntu kubanga ye abadde artist omutuufu tabaddeemu kwekoza kwonna abadde artist omutuufu ng'era buli wamusanga omulaba ali ku stage ye omulaba nga art yamuyingira ate era ayambye abantu bangi nnyo bakutteko abayimbi bangi nnyo so abadde artist omulungi ow'omugaso era tufiiriddwa nnyo.
kale tuyanza atula ku Soul TV oyo papa Mesearch Ssemakula y'omu ku bantu abasobodde okutuuka wano mu bwangu naye nga tutalinawo abantu bangi abazze wano okubanga bakungubagiza n'okugumya Abannayuganda mu kiseera kino oluvannyuma lw'okuviibwako Honorable Kato Lubwama. Kama mbadde nsabako oyimirireko wano abantu abatulaba ku Soul TV osooka otubulira amawulire gano gakutuuseeko ssaawa mmeka era kiki tubasanze wano muri mu kamitingi n'enteekateeka zituuseewa? Kitalo nnyo, kitalo ddala. Eggwanga okufiira omusajja Kato Lubwama enjasa biggu. Kato Lubwama kirifa ne talwadde. Twawukanye ne Kato Lubwama azze ku ofiisi okuva ku ssaawa 9 wa Honorable Nsereko wetukolera ne tunyumya n'akolawo interview ya omuyimbi Ariane Skin n'akasuka emikono nnyo n'akola interview n'ayogera ebigambo. Wamaliriza ne Kato kasuse nnyo emikono omutima ogwo gugenda n'aseka n'agamba papa wendi wano. Kato ne tusigala nga tunyumya ku ofiisi twawukanye ne kati ssaawa 12 ez'akawungeezi kajjo. Babula nkubidde essimu ssaawa 7 nga ngamba nti buladi wo brother wo atemi ku ssaawa 7 ogw'ekiro. Tubadde ku mokyale abasawo bakola ogwabwe era nga tunaaba tuvuddeyo puroguramu eriwo Kato Lubwama wakuziikibwa next week Wednesday yalaama full week n'abaana baabali ebweru basobole okubeera nga weebali naye nga Kato Lubwama tugenda mu myesinga nnyo. Eggwanga lyonna abadde alina obusungu Kato musonyiwe takyasobola kweyogerako. Gwe aliwo omulamu olina omukisa ogweyogerako naye ng'ate ffenna lyekkubo. Kato Lubwama tumuse mu ssaala olugendo lwakutte nange lwe luntwala naawe lwe lukutwala tusonyiwagane ate tumusabire nnyo. Kato Lubwama embeera ze ku Sande yampise ne mukima wano ne tugenda e Bugerere twabadde e Bugerere bamuwa VIP 10 nabanze saagala kulya mmere yammwe njakuliira mu bitooke ne tugenda mu bitooke gye twaliiridde emmere. Waliwo obiwe agimusimba ku ssente bonna. Olwaleero abadde ava ku ofiisi awo n'agamba Hajji Budala Sengooba gwe ebyange by'omanyi okunkolako obimanyi. Budala Sengooba n'akwata mu nsawo n'awa Katongo olwali tulina baddemu ne kamiitingi kaffe ka basatu ka marketing. Budala n'amuwa ssente nga yoyo Kato Lubwama amannya Kironda Abdusudais. Kato Lubwama abadde muganda wange ate be bamu ku bayizi abaasooka mu Kampala Secondary School twabasanga ngenda omulaba 2003. Okay. Tweyanza atulaba ku Soul TV njagala kusembayo ne mwami Balunywa of course bw'oyogera ku Kato Lubwama tosobola kwerabira mwami Balunywa promotions. Mbadde nsaba osembereko wano katono osobole okubanga otegeeza ko eggwanga mawulire gano na biki by'omanyi Kato Lubwama n'enteekateeka zituuseewa sebo. Ekitalo nnyo kitalo ddala. Mwami Kato Lubwama Katonda amujjulira olunaku lwaleero. Nze nno ebadde simu yantiisa empawamudde mu tulo ebadde ya Mesearch Ssemakula yankubidde ssaawa zibadde ndoza 8 wankubidde n'angamba Kato afudde. Simubuuza afudde ki wabula mugambye kibi nnyo kibi ddala. Nsobodde okudduka emisinde kwabadde kumpi wano ku sita n'entuukawo era ngenza okutuuka nga ffenna weetuli abantu bakuŋŋaanye batuuse nenziruka misinde nze nzize wano kuba bannange babadde balina okugenda ku postmortem nze nenzija waka okusobola okuba n'enteekateeka ya waka wano wetuli essaawa zino. Kato Lubwama si wa bulijjo mu indasitule yaffe ye muntu abadde yeebuuzibwako osobola kumuyita taata wa indasitule eno. Mu bingi ebibadde byali mu kukola essaawa zino waliwo enteekateeka gye bayita theatrical at 60 project eyo babadde bagiyita ceasefire eri ne ba artist ab'enjawulo mwami Senkubuge mwe bali bakayimbira n'abalala ne mwami Luswata mulabye wano tulihaso zigenda mu maaso show neyogerwako eri ku Serena ng'ennaku z'omwezi 29 guno omwezi gwennyini nti babadde balina omulimu gwe bali mu kukola nga bakuze emyaka 6 egya theatre mu Uganda. Project ebadde etambula
balina project empya ebadde ku TV gye bakola ne bama malima Namakula kakati kibi nnyo ddala nti Katonda tamusobozesezza kweyongerayo mu maaso naye oyo Kato Lubwama omusaaze omuntu asanyusa buli muntu ate ng'akola ebintu by'enjawulo ate omukulembeze omulungi. Yes. Olwaliro luno nga wali wafiiridde wetufunidde obubaka nti yafa alamye nti agenda waba afudde aziikibwe oluvannyuma lw'ennaku 7 naye bw'okibala abalamu bw'otunuulira ebiriwo kati olaba nti enteekateeka ye abadde agimanyi olw'ensonga nti mu protocol Kato Lubwama abadde honorable omuntu yenna omukiise abadde omukiise bw'afa agendako mu palamenti kakati bw'obala nti olwaleero president ali mu palamenti kitegeeza ate lwafudde tasobola kugendayo. Yes, olwaleero enkya public holiday undi Friday public holiday eri Saturday oluddako lwa Sunday kitegeeza nti bw'aba wakugenda mu palamenti ajja kuba wa ku Monday olwo aba atuukiririza ddala kiyagamba nti njagala kunziika mu wiiki kubanga bayingidde mu Lwakubiri so kitegeeza nti bw'okibala abalamu okulaama kwe kwalinga okuteeketeeke nga bino bijja kuba bimusobozesa okumala ewiiki nnamba nga taziikiddwa. Okay, tuyanze mwami Charles James Senkubuge n'abatulaba ku Soul TV. Of course abantu bangi abali wano mu maka gano ndabyeko n'omwami Majambere, ndabyeko omwami Haruna Mubiru, ndabyeko Josephat Seguya n'abantu balala bangi abali mu maka gano. Of course ebisingako tujja kubanga tuyibatuusako mu mawulire gaffe naye nga eyo yembeera akitegeddeko nti yalaama alina okuziikibwa oluvannyuma lw'ennaku 7 era nga kye bagenda okubanga bagoberera. Munzikirize esobole okubanga mbazaayo mu studio ate banaffe abali mu bitundu ebirala batubulire ebigudde mu bifo ebirala naye nga mu Uganda naddala mu kisaawe kya ba artist abaguddemu ekiyongobero ne bannayuganda bonna. Kambazeyo mu studio. Okay, tumwebaze Godfrey full figure n'ekibuuzo gy'oli. Okay, agambe linda katono akyamuteekateeka atulenge kibuuzo akiwulira bulungi kati abadde